ne bajja bagamba Sodrock Foundation bakutuusizaako. A special announcement. Twatandikira mu church omusumba gamba nti waliwo ekirango kijagala okola. Omusumba David kusabo gye maaso tutandikide mu kkanisa. Tugenda maaso. Please, I want us to be sober. Njagala tubeere sober. Pastor David yajja maaso wano. Let's yagamba fena tusiriikirire. please. Tusigale bambi nga tusiriikiridde. Now let me state this, that Pastor David was not caught doing any. Yagamba kino kankitereze Pastor David tebamukutte nga alina kyakola. Wabula yazze mwennyini n'ayatula. And this is the first time Era gwe guno omulundi ogusoose ate olw'ekisa kya Katonda gwe gugenda okusembayo. will happen in this Era tekigenda kubeerawo nate mu lukuŋŋaana luno olw'abakkiriza. mistake. Eyo yali nsobi. And he has repented. Era yazze ne yeetonda ne yeenenya. The church leadership has prayed for Pastor David. Obukulembeze bw'ekkanisa busabidde omusumba David. Been suspended from active church service, Yadde ng'agobeddwa tajja kubeera ku active church service. local assembly. Mu ekkanisa eno ya local assembly. An issue, according to the book of 2 Corinthians Nti era ng'Abakolinso ekyokubiri essula ey'okubiri and 8, olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana you ought rather bwe kigamba nti muyina okusonyiwagana him, n'okubuddaabudda oyo perhaps such a one, be okusinga bwe tumuleka n'atwalibwa n'atwalibwa ensi. urge you to reaffirm your love to him. So n'olwekyo mbasaba muddemu mu mulago okwagala nate. Please, Bw'etyo Bayibuli bw'egamba. shall we rise and pray? Yagamba mugolokoke tusabire brother David ono. Rise up. Mugolokoke. Naye ng'abantu balabika si basanyufu njagala wekkaanye. Pray that God will forgive his Kati baali batandika okusaba olw'omukyala abakyala babiri. strength Abaafuluma ate banno laba ono omukulu. and grace. Ono omukulu David kiki yakoze? Would not Kuba musumba agambye nti yazze ne yeetonda ne yeenenya n'ayatula. in this kind of situation. Kati bano baali basaba njala wekkaanye oyo omukulu God will help ne bajja bamusabire. in Jesus' name. Oye musumba David. Musumba yagamba muli Yesu mwe tusabidde nti amiina. Firimu agise TRAMPLED. Kitegeeza ki? Ndowooza kwe kulinnyirirwa oba? Kitegeeza kulinnyirirwa. Kakati twavaayo twadda mu mmotoka. I lost my parents. Waliwo yali avuga emmotoka. Baali bagenda basinza. Naye waliwo akabenje. Kati emyaka 5 emyezi 5 sorry. Twaddako eno wansi mu kibaala. With my aunt and her, where I met my two couples. Kinagenda mu kibaaji nasanga bakazini bange ababiri Ande ne Tone beebo. Those two boys took me down the road. Bano abavubuka ababiri Ande ne Tone bantwala mu kibaala ne tunywa omwenge. Drunk, Ne tukwana abakazi da ne tunyumirwa obulamu. all sort of things. Ne tukola ebintu bingi wali wanyumya. Kakati oyo mukulu yali mukumya bwe yamala ofiirwa abazadde be. Bakazi nibe bamutwala mu kibaala. Ne banywa omwenge ne bafuwa sigala. Naye agamba nti nasula ku kkubo. Wabula ekisa kyansanga. Are you okay? Kati bava mu bbaala bambi. Yali tasobola kutambula yasula ku kkubo ng'omwenge gumukubye. Jjukira bino yali tabimanyi. What are you doing? Ekyamutwaza mu bbaala kubanga bazadde baali bafudde ng'alina stress. Kati bakazi ne bamutwala mu bbaala asobole okwemalako stress eyo. Kati bwe ku makya waliwo omwami eyajja n'amusanga ng'ali awo ku kkubo. Nga tafaananika bambi n'amukwata n'amusitula n'amuteeka mu mmotoka ye. Tukyali ku ntandikwa bagise TRAMPLED. Eno erina ebitundu 3 ate byonna tugenda kuba tubiraba kino kitundu kisooka kye tuliko. Kyenkusaba kiri kimu sigala ng'osubscribinga, likinga, sharinga links ku YouTube channel yange gye bayita HP Films. Tuzire mabega mu mwaka gwa 2016. Twaliko mu family emu.
Kati babuuza ono Lola nti kakati nga bw'omaze emisomo gyo eby'obufumbo biri bitya? No, not yet. Yabagamba sinaba. Because I applied for a grant for a research program. Tikubanga na apply nze njala kola research program ate endala. Okay, thank you. Kakati ono omuvuka gwe mulaba ali mu yero. This project. Yoli muzeeyi gwe yalonda gwe yatadde mu mmotoka gwe yasanga ali ku kkubo. That's true. Ebbanga lyali lyetoolodde. Omusajja yamutwala yalina famire ye abaana babiri omulenzi n'omuwala. Kati yamuyita n'agamba David yo nali mu kayero. Responded to the church committee meeting. Yamugamba n'adde njala mu church committee meeting. As a church worker, I thought you'd be happy that Tindowooza ogenda kubeera omusanyufu nga bakulonze okubeera omusumba. wait. Omwana wa muzeeyi yaseka n'agamba associate pastor lindako. Let me drink water. Tikanywemu amazzi ku lw'ekyo famire bambi yali nsanyufu. I'm so grateful for the honor, sir. Yagamba ndi musanyufu nnyo olw'okunsamu ekitiibwa. I've jumped at the opportunity. Nesobola kubuukira bwikizi mu kisoogo wabula kye ŋŋamba. Leka amale okusabako mpulire Katonda kyagenda okuŋŋamba. Pray about it keeps us in. Kati muzeeyi bwe yalonda ono omulenzi yagenda n'amukuza bambi. N'amutendeka mu bya bwa Katonda. So, Lola, Kati ku kanisa bamulonze okubeera associate pastor. Naye agambye ngenda sooka nkisabire ndabe nja kuba nkuwa feedback. You to the village evangelist. Yes, sir. Yes. Tukyatandika bagiyita Trampled. Yeah. And Ate nze Ronald. That's good. Wano ku HP Films UG. Bambi mbasaba mulaikinge musubscribinge. Ate bw'obanga filmu ekuwadde omukisa sharinga link gamba ku muno. thank you. Jesus took my place on. Kati waliwo agamba nti Yesu yatwala ekifo kyange ku musaalaba. I am his righteous, Era kati ndi mutuukirivu we. redeemed. Eyasonyibwa eyanunulibwa ate yazzibwa obujja. Waliwo omutaka eyali abyogera nti ekibi tekiryalinako buyinza era mpangula olw'ekisa. I am always above. Ndi waggulu siri wansi. Come what may, Oba kyekijja oba kyekibaawo is mine. obuwanguzi bwange In the name of Jesus. mu linnya erya Yesu bambi. Are you ready? Yali asaba kakati yamala okusaba. Yes, I am. Ono omuwala ayitibwa Lola najja namugamba nti weetegese nti ye. You too. Yamugamba olabika bulungi nawe olabika bulungi. Ko Lola najja amutereeze. Kati David yali atwala Lola okubanga sister we. Kubanga muzeeyi bwe yamulonda ng'ava mu bbaala. My cousins. And Yamuleeta ewaka n'abakuza nga bonna ba Luganda. No, yes. Naye ate jjukira oyo David oyo. Muzeeyi si yamuzaala. them, you know? Maybe you can reach out to them and preach to them. I'm not going back to that place, if that's what you mean. Kati ono yamugamba nti oba ogende eyiri mu bbaala gye wagenda. Abantu abo b'onoosangayo obabuulire enjiri kwono sobola kuddayo. Kati watukyali awo omulenzi mu famire najja. we are running late already. Yabasanga n'abagamba bonna obudde bugenze mujje tugende. Alinga alina kyalabye ng'omuntu omukulu. Okusinziira engeri sister we Lola gy'abadde aterezaamu David. Kati bwe twava twaddako mu kanisa David yali agenze. Yagamba mu linnya erya Yesu mwensabire nti amiina. Waliyo okusaba okwaliyo. N'agamba mu linnya lya Yesu nsabye nti amiina. N'agamba tuddemu tusabe Katonda atujjuze amaanyi. Kubanga kino si kintu kyakusaaga si kyakusaagiramu. N'abagamba mukyuke mutandike okusaba kati. Essaala n'ekoleera mumanye ekiseera ekyo abeegayiriza nga basisinkanye. Tugenda maaso nti mu linnya lya Yesu tusabye nti amiina. Ne batandika okusaba nga omu ku omu be bagwa. Okay, tugenda maaso ne fili bagise Trampled. Eno wenneggwera basebo ne bannyabo. Ojja kuba okaaba amaziga era nsaba oteekateeka akatambaala kakubeere kumpi awo. Kati nga bajja amaliza okusaba.
Lord must give us this. Yagamba Katonda nyo tuwa amaanyi gano. Mu bulamu buno tosobola kubeera ubeezi nga tolina maanyi. Waliwo yali ku mabbali ng'atunula abasaba. Okusaba bwe kwaggwa ne banyumyamu nga bw'okitegeera, ne banyumyamu ng'okusaba kumaze okola kikuwedde. Tukyatandika Trampled ekitundu ekisooka. Nange VJ Ronald. Kati bali bakyali awo, waliwo ono eyabadde atudde najja. Nagamba David nze ngenda waka. When there's another second, Basaagamuko naye tulabye nga wali babadde basaba. I will just give you the Ng'onali ku bbali alinga abakeneka. let me just give you my ATM card. David yali musajja ng'aliko okuganja ng'abantu bamwagala. Thank you, sir. Kati omusumba we omukulu yajja. N'abagamba kiri bulungi, mwebale nnyo. I see you move. Yagamba nti nkirabye bambi kibadde ky'amaanyi. N'agamba Lola sister gwatwalanga sister we. N'agamba amulinde. That was another very powerful one. Musumba yamugamba nti ekyo kibadde ky'amaanyi nkirabye. Kono twebaza Katonda, twebaza bwebaza. I have a feeling I can be honest with you. Yagamba na feeling sobola okubeera wa mazima gy'oli. All the time. Bw'obadde osaba mu kiseera, My spirit. nawulidde munda mu mutima gwange To warn you. okukulabula, Careful. okubeera mwegendereza. Ndeeri oli omuwala oyo nti ani? Lola. Otegeeza Lola? Nti ndowooza ye Lola. But how, sir? Yagamba nti kitya. Neegendereza ntya kubanga we mutwala nga sisita wange. Taata we yankuzizza, lwaki mba neegendereza? You're a very young man. Yagamba David olaba oli muvubuka muto. You're spiritually mature. Oyina kubeera omusajja ow'omwoyo ng'oli mukulu. No, you understand what I'm talking. Kandowooze nti kyengezaako okugamba okitegeera. Be careful. Yamugamba nsaba weegendereze. Glory the nudging Tosobola kugaana kujeemera okulungamizibwa kw'omwoyo mutukuvu. of the Holy Spirit. Kubanga nafunye obubaka nga buva eri omwoyo mutukuvu nga ngamba nkugambe. Ogezeeko okwegendereza omwana oyo ayitibwa Lola. I've come so far. Agamba ovudde wala nnyo mu bulamu buno. Forward Tosobola kukkiriza bukkiriza bw'otyo. to go back. Okudda wansi. You can't afford it. Ekyo tesobola kikiriza kibeero era beera bwegendereza. Careful. Nti kale ssebo. Be watchful. Naye Lola ono mujjukira. Yes, my son, I appreciate it, sir. Ono David taata wa Lola. Gwe twalabye ng'amulonda ku kkubo wali. Bwe yali ng'ava mu bbaala ng'akyali muvubuka muto. Akuze ne famire eyo era Lola mutwala nga sisita we. Jesus. Kati lumu David yakomawo eka. Door. Ndowooza yasanga Lola oba nga yeeyambudde. N'amugamba lwaki tewaggaddewo olugi. Kono nabadde simanyi nti ogenda kujja ka David najja akole ki afulume agende mu kisenge kye. Era David bwe yatuuka mu kisenge yabirowoozaako. N'agamba owaye musumba yangambye negendereze Lola. Naye kikyabadde ategeeza byali mu kwebuuza lwaki musumba yaŋŋambye okwegendereza Lola ate Lola nga mutwala nga sisita wange. Tukyatandika firimu. Bagise Trampled ekitundu ekisooka. Kati yajja n'agamba Daddy ono muzeeyi yamukuza. Eyamulonda ku kkubo. I'm sorry to interrupt you, sir. Yagamba ononsonyi okuyingirira naye mbadde nsaba ku ddakiika ze ntono mu ofiisi njogereko naawe. This of an associate pastor. Kino kye mwali mumpadde ky'okuba associate pastor. And I'm sure Musumba yamubuuza nti wakisabidde Mukama n'akuddamu nti ye. I won't be taking the offer, sir. Sigenda kukkiriza aka ofa ke mwampadde kuba ngenda mu Lagos. Yamubuuza lwaki ogenda kolayo ki? Prayed about it and I feel led to move. Yagamba nakisabidde naye Mukama anuŋŋamya okugenda mu Lagos mu tawuni. about it. Ono yagamba nti omuntu bw'agamba nakisabidde sobola kukisazaamu. Counseling. I'm sorry, sir. I know Yagamba nsaba onsonyi mmanyi nti kiguddewo kya mu bwangu. something I need to do, sir. Naye waliwo kye nteekeddwa okukola. Because
I don't really have a plan yet, apart from yamuuza ogenda kolayo Kimulegosi naga sina plani yonna okujjako what's instruction. njagala ntuuke eno nye ekkanisa ery'okumpi njegatteko ndaye Mukama kyagenda okola. Onamugamba manyi omusumba yitibwa Lale Lawson nti ye mumanyi. You heard about what happened in his church. Wawula biki ebyatuukawo mu kanisa ye nti ye. Pastor Jonah, his resident pastor, Nawulira nti omusumba Jonah eyali resident pastor we half of it yatwala ekitundu ky'ekkanisa oba eky'abantu and n'ebyuma eby'obuweereza ne ssente n'agenda tandika obuweereza bwe. He's healing him gradually. Naye nno agamuga twebaza Katonda nti ali mu kumuwonya. So good to him. Kati njagala ogende bw'otuuka mu kibuga e Lagos Him to recover omunoonye omwegatteko omweyanjulire. if you could. Osanga kijja mukola obulungi ate naawe ojja kuba ow'omugaso gy'ali. Bringing that church back to its former state. I'll pray about it, sir. Muzeeyi yali yeesiga ono David gwe yalonda ku kkubo. And sir, Mu bintu eby'omwoyo yali amwesiga bambi. Yamugamba Daddy nkwebaza olwa buli kintu si yamuzaala naye yamukuza. remember the time Agamba nziko ekiseera kye wannonda ng'anywedde omwenga nva ku pate you did. You n'engwa mu kinya n'engwa mu mwala naye n'onzijjayo. give me everything. Nompa buli kintu kye nnina kati era n'onyanniriza eri tafaananika omulenzi omuto. In fact, sir, I can say that's the height of it all for me. Nyinza ogamba nti bwe obuwanvu bwe naggwa naye gwe wajja n'ononda awatali ggwe taata Me, nze sandibaddewo. To God be the glory. I'm just leading to Yagamba David tolina kunneebaza ekitiibwa kyonna kya Katonda kubanga nze nkola kwagala kwa Katonda. being with this family now for. Yagamba wadde ne famire eno okumala emyaka 10 I'm not your biological. yadde nga sinze taata wa kuzaala naye I see you as a son. nkulabanga mutabani wange era nkutwala ng'omutabani So glad. era ndi musanyufu nnyo Like ki Katonda kyakola mu bulamu bwo this, and you're now getting yourself to circle. era kyemmanyi nti okuza osembedde okuba ng'oweereza Katonda. Things that God will do to you. Neetegese okulaba ebintu eby'amaanyi Katonda by'agenda okukozesa. Ono yagamba muzeeyi neeyanza nnyo. help me. Nsaba Katonda nnyambe ntuukirize okuyitibwa kwe ku bulamu bwange. Thank you so much, sir. Yagamba muzeeyi neeyanza nnyo taata. Thank you, sir. Era njagala okimanye nti nkwagala. Muzeeyi n'amusabira n'amwagaliza omukisa. Yagamba kaŋŋende nti kale bambi genda. Bwe yagenda Lagos tuli Nigeria. Kati tudda Lagos mu tawuni. Waliyo omuntu omuzeeyi Can you read it? yamubuuza nti oli mu kusoma ki mbagaye tukyali ku ntandikwa Just eya Trampled. memorize. Nabagaye ekigambo Trampled kitegeeza oba okulinnyirirwa I doubt if you ever find it. oba mu kitegeera kyenjigizaako okubanyonnyola. Nga bw'oddira eryevu n'oliteeka mu mulyango n'olirinnyirira. Your library Trampled kati kitegeeza omuntu eyalinyirirwa. countries ago. Mujja kitegeera mpola. I last copies of books. Katonda atuwe ekisa kano tukakwata empola tukategeere nga bwe kalina okutambula. Kati mu ofiisi eno gye twali Good afternoon to you, sir. waliwo omukulu yayingira n'agamba emisana emirungi muzeeyi The security man allowed me. nti omusirikale bambi yanzikiriza. Wow! Muzeeyi agamba wow. Wow! Kati muzeeyi amutunula n'agamba Everything okay, sir? ono yamubuuza buli kimu kiri bulungi See? nti gwe tokiraba. Can you see what I'm saying? Ositosobola kulaba ki kye ndaba nti olaba ki? Look at the anointing. Laba amafuta. Walk in and the anointing. Nti bw'oyingidde amafuta ne gajjula ekifo kino kyokka jjukira gwe mulundi gwe ogusoose okujja wano. How can't you feel that? Ti lwaki gwe towulira amafuta gali ku bulamu bw'ono omusajja? David bambi yali anoonyeza Mukama ng'aliko amafuta. Kati ku Sande twaddako mu saaviisi. Kwaya yali eyimba nalwanga alayisa. Omwana oyo bw'akwata omuzindaalo. Kiba kika. Mu kwaya mwalimu Sister Anna. Rita Musawo. Tulaba Trampled nange Ronald. Brenda Afoyo Brenda mukwaya yalimu. Musumba yagamba bannaye abaana abo bayimba ne mukyala we
Oluvannyuma lw'okuyimba Hallelujah. yagamba haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Please let us appreciate our choir. Yagamba twebaze kwaya ne Sister Rhoda. Thank you. God bless you. Yagamba mwebale nnyo Mukama bawe omukisa. That was. Ekyo kibadde kyama. Tuli mu Lagos jjukira. Please, you can do better. You can do better. Please appreciate. Muzeeyi bwe yamusindika oli eyamulonda. Hallelujah. Yamugamba bw'atuuka mu Lagos. Hallelujah. Ano ye pastor ayitibwa Lawson. Verse 12. Kati Yokaana essula esooka 12 agamba. Chapter 1. Yokaana essula esooka olunyolo 12. The Bible says, Ti Bayibuli egamba. as many that has received him. Ti ng'abangi bwe baamusembeza. But as many. Gamba nti bangi. Kiddemu nti bangi. Received him. Ti bonna nga bwe baamusembeza. Power. Yabawa amaanyi. I can't hear you. Sibawula mugambe nti amaanyi. To become the son of God. Okufuuka abaana ba Katonda. Believe on his name. Abo abakkiriza erinnya lye. David abuulira bambi. Which means because before you can have that power, Kitegeeza nga tola kufuna amaanyi ago. receive him. Olina osooka okkirize. You receive him Omwanirize okkirize nti ye mwana wa Katonda. Musuba yagamba David oyo abuulira. so that you can have power. Obeere omuwala oba omulenzi owa Katonda. Living in this world cannot be ordinary. Okubeera mu nsi tetulina kubeera bantu ba bulijjo. More than two. Kakati waliwo omukadde w'ekkanisa. Then you receive power. Olwo yajja nti agenda otuuka. Imagine. Nga gwe bawadde akatuuti tamumanyi. Have an altar about you. Yagamba nti ab'ensi balina akatuuti bafukamira. To have power. Nga baagala bafune amaanyi. Need power. Era nga beetaaga amaanyi okufuga. And how can you be so Gw'obeera otya omwana w'oyo ali waggulu ennyo. and become the son of the most Ate n'obeera mwana w'oyo ali wansi atalina maanyi. on bare floor like this? Omukadde w'ekkanisa yali aziyatula n'agamba ki ekigenda maaso. Rule with God. Kitegeeza nti bwe tubeera nga tuli baana b'oyo ali waggulu ennyo. Tulina okufuga ne Katonda ekibiina ne kikuba engalo. Musumba yagamba ono omuvubuka aliko amafuta bambi. Mbagambye kano. Kisache Monica beautiful. You are awesome, Dad. Tugenda maaso. Yalonze n'agamba Ronald. Tula mukano. Omwana oyo mwagala nnyo. Kati wali otwajja eno mu ofiisi. Nagamba nga kyewunyisa okulaba mu kibiina. Go to the city. Nabadde mu kibuga muno n'ensalawo nzije nga sinaba kuddayo ewange. Wonderful, so good. Nsooke nkulabeko. Ministry, everywhere. Obuweereza bwo nga bulungi nti olwebaza Katonda. That your new minister was on fire. Nti omuweereza wo olwaleero aweereza ng'abadde ku muliro. That minister, David Okeke, Oyo minisita muta David Okeke. the anointing of God upon his life, Yagamba nti amafuta gali ku bulamu bw'ono omuvubuka g'amaanyi. so powerful. Ky'amaanyi nnyo. I felt it. Ky'osobola okyogera kubanga nange nakiwulidde kuva nasooka omulaba. Yes. Olwayingidde mu ofiisi ejjukira ye muzeeyi yamuwulidde. All the glory to God. Ayagamba ekitiibwa kiddire Mukama bambi. Like it's God compensate. Mpulira nga Katonda yalinga anzirizaawo ku ebyo ebyantuukako byonna bye yakola. Yamubuuza obijjukira ndowooza. Terrible incidents. Ekintu ekyo kyali kibi nnyo. Naye Jonna oyo wamusonyiwa ku bye yakola. Yamugamba Apooso okusonyiwa Jonna si kyangu. To forget. Okumusonyiwa kiyinza okuba kyangu naye okyerabira si kyekintu ekyangu bwe kityo. I was deeply. Amazima geri nakosebwa nnyo kubanga namwesiga nnyo. Right there. Ekizibu kyekyo. Trust in man is vanity. Okwesiga omuntu butaliimu. Go. Naye olina okireka kigende ate olina okumusabira. The Holy Spirit help me. Yagamba Omwoyo Mutukuvu annyambe. Amen. Amiina. Nsobola okusonyiwa Jonna. I can invite Pastor Jonna y'ani oyo? my church. Katulabe firimu. Of course. Katonda yamugamba nsobola okwaniza oyo muvubuka David Okeke mu kanisa yange nti tewali buzibu. N'amugamba neeyanziza bambi. Connections zitandise okuba nga zijja. No problem. Naye gye nagamba mama nsina okwetondera. They should leave you to sleep. Nandibadde nkuleka ogende weebake. And I said, okay. Naye nakijala okwogera naawe kye mutalaba. Mommy, I've come from a very important information. Agamba nti maama ekindeese n'obubaka obulungi. We cannot see things that Tosobola kutuula butuuzi nemme kulabula. I not be able to see. Ono omujjukira twamulabye wali babadde bali mu kusaba ng'ali ku mabbali atudde abakeneka. I'm warning very much.
njagala ogenda olabule muzeeyi ku muweereza oyo David Okeke. Have you not noticed that Maama gwe tolaba kye kigenda mu maaso okuva mu bukalu eyajja? the time of Pastor John, Tekikujjukiza biki ebyaliwo mu biseera eby'omuweereza ono Jona? it is Mwesiga nnyo Pastor Jona nnyo doing kubanga yali akola eby'obuzira. Ono nno naye musumba ye Bernard past, yagamba tetusobola kusigala nga tubeera mu ebyo ebyayita. asking us to live in fear, but we can learn. Kati Pastor Bernard agamba tusobola okuyigira ku byayita, yate tulina kubeera mu byayita. If you can learn from the past, Pastor Bernard n'agamba senga tubigira ku byayita does not kisobola okutuyamba okwewala obusobola luyinza okujja mu maaso eyo. Pastor Bernard. Yamugamba musumba Bernard weebale nnyo bambi nti Mukama akuwa omukisa nti kale maama. No. Tukyatandika. for read that we are Bagiyita trampled. them. Ate nze Ronald. Please. Nga lwaki tetulaba nga kisa kye Monica yagireese. Thank you, sir. Thank you, sir. Tuba tulina ogiraba mu mazima. Kakati Reverend Osakwe ministry at our conference this year. bamugamba nti Reverend Osakwe agenda kuweza mu conference yaffe. The prayer subgroup is ready for you, sir. Waliwo eyali atunagamba prayer group zikwetegekede. Thought I told you to inform. Musumba yabagamba ndoza n'abagambye mugambe David abaweereza But is swamped by church members seeking to be ministered to. nti abaweereza bamuwambye baagala agenda aweereze gye bali. Result of the testimonies recorded. Ti ndowooza kyavudde ku bujulizi abantu bwe bawadde. Sure, it will soon be here, sir. This is nothing. Kati Pastor Bernard yagamba ebyo bya busirusiru naawe. Ayina amalala. I want to suggest Yagamba musumba laba nze kankuwe ku magezi. Mr. David Slot from the invitation at the conference. Nze mbadde nsaba David mumujje ku kubuulira mu conference ya Osakwe. It's not right. Ono yamugamba sio si kituufu. It's already on our Erinnya lya David already liri ku poster. Have you released the poster? Kono yagamba poster temu abadde zifuye tusobola okufulumya endala. That Ono Pastor Bernard tayagala Pastor David. Pastor Jonah's betrayal. Yagamba mujjuke ebyaliwo ku Pastor John bye yakola. Reverend Osakwe, we can achieve massive kingdom results. Yagamba nti mumujjeko muleke omulala gye aweereze. Kati abakyamwogerako David najja. I'm so sorry, sir. Yagamba taata nsaba kunsonyiwa bambi. It's okay. Jjukira abadde erimbo yamaze okubulira abantu babadde bangi nga bagala basabira kwogera nabo bwe bityo. Oh my. Musumba yamugamba nti ogenda mu conference emu olina gy'ogenda okuweereza. Can you ask him if he could consider ministering at our conference? Yagamba nti osobola omugamba ajjabule ku conference yaffe. A minister that's already on the. And I suggested that. Sir, I please take my slots. Yagamba Willingly give it. It's Reverend Osakwe that we are talking about here. twogera ku Reverend Osakwe. I want to show you this. Yagamba nakinjagala okulaga David aleeta ebbaluwa agiwa musumba we. David mugonvu bambi. Talina malala aweereza katono omutima gwe gwonna. Era bwe bamuyita singa ali mulala yali badde yapaala n'agenda. Naye yajja eri Mukama we n'amugamba taata Bishop Emmanuel Showers of the Spirit International Convention Sure. yampise Wonderful. ngende empeerezeyo. Ono yagamba gakyamaanyi. This is an invitation for you to be one of the guest ministers. Kati Bernard yawulira ng'afa. You have to call the pastorate. Yagamba bampise Yes, but I'm sure they can call. naye namugambye asooka akubire. To turn down the invitation. Wabula kye mbadde nkusaba David yagamba musumba we. I don't see why. Timbadde ngamba invitation eno musumba omukulu mugambe sigenda kujja. I will not give up our conference for anything. Yagamba sobola kuleka conference wano ku church yaffe nti ngenda kuweereza mu conference endala. I want to sit down. Njagala ntule wansi nange mpulirize. Minister to also. Omulala naye badde agamba kaŋŋende. You remember, he who waters, Yagamba olina okugenda kubanga oyafukirira. so you are free to go. Kati nkye ŋŋamba oli wa ddembe okugenda yadde tulina conference. No, any invitation outside of Buli invitation yonna enejja ng'evudde wabweru w'ekkanisa nkukkiriza okuba ng'ogenda. your pastoral duty, Naye Bernard wali ku mabbali awulira afa jjukira ye. any church program Tebamuyita ebbanga lyaweereza mu kkanisa. along with you. Talabangako omuntu alinga David abantu nga bamwagala nga bawa obujulizi olw'ebyo byakoze Katonda byabakoledde To this meeting. okuyita mu kusaba David kwasabye nabo. What's that? Oh, isn't that my friend Pete? Tugenda mu maaso naye agamba nti mukola gwe peace.
Tipisa ali atya? She's been following this new blog by one Miss Tipisa ali bulungi abadde agoberera no blog y'omukyala ayitibwa Nancy. Of one of the blogs about Senator Babatola. Bano ba blogger be mumanya abeera ku Facebook nga boogerayogera. That's a pity. Yagamba naye kyo nga kibi. Tola is a good man. Senator Babatola musajja si mubi. Exactly. Kale Senator Babatola yaani waliwo ebyamutuukako. It is family crisis that is of interest to them. Kati bo aba blogger baagala nnyo ebintu ebibi. I think we need Family ya Senator Babatola bwe yayonooneka n'ekyankalana. to stop. Blogger n'abuukira emboozi eyo. I've told her. Kati ate waliwo ne sister mu church atera okusharinga links eza blog oyo. Kati yagamba yogera naye. I mean, buy my shop. Yagamba naye tugenda musabira bw'anaaze mu dduuka lyange. Call that place a shop. Onamugamba togiyita dduuka, tokayita kadduuka kayite. Shop. Well, Edduuka eddene. It's God. Yagamba oyo Katonda. Fantastic job as a choir leader. Nice one. Tukyagenda maaso. and it's God all the same. That's please. You can remove it. Just David. Yes, I insist. Kati ono yamuyita Sebo n'amugamba tompita Sebo mpita David. Choir, please, I'd like to invite you, Yamugamba njagala kwaniriza. maybe 2 other choristers, to always go with me on ministration. I love the way you set the atmosphere right for the Holy Spirit. Njagala nnyo engeri gye muteekateekamu abantu omwe mutukuvu najja. You set the whole place up Waliwo engeri gye mukuteekateekamu okusinza Katonda nakka mu bantu be. just as you normally do in church. Nga bwe mutera okikola mu kkanisa bambi. Ono yali musinza ayina munne nga basinza. Next ministration is that Era nga pastor tanabula basookawo ne bayimba okubeera kwa Katonda ne kukka. Wow. yes. I would really love to be there. Kati yajja amusabe bagende bonna kubanga alina gye bamuyise gy'agenda okuweereza agende aweereze. Asinze ddene bamala okusinza Pastor David abuulire. Thank you, sir. Ono yamugamba tewali buzibu bambi nja kulaba mu skeduli yange. N'oluvannyuma nja kujja tujja genda twaddako mu kanisa. Who is excited to be in God's presence tonight? Tyani asanyusa okubeera mu kubeerawo kwa Katonda agamba aleluya. Amen. Nti amiina amiina. Testimony time. Tugenda mu bujulizi. That's not loud enough. Testimony time. Tugenda mu bujulizi. David yaliyo. Amen. Ne Bernard alumemba gy'ali. You want to raise up your hand, raise up your... Bw'obanga gy'oli olina obujulizi nsaba wanike ku mukono gwo bambi. This is awesome. Awesome. Many testifiers today. Bantu bangi balina obujulizi olwaliro ekitabangawo mu kkanisa eno. Kale muyimuke mujje muwe obujulizi. Let's first message. Katufuna omuntu asooka. Praise the Lord. Eyasooka yagamba Mukama yeebazibwe. Praise the living Jesus. Ti Yesu omulungi yeebazibwe. Me through Pastor KK. Katonda anyamba okuyita mu Pastor Okeke David yansabira. I've been trying to write for Kati njalayo Musiba Bernard awulira ekinugu. prophesy into my life. Tewaliwo kyembadde nsaba naye bweragula mu bulamu bwange ebibuzo ne biyita. With me. Era neebaza Yesu kono yagamba Mukama weebale. David talina malala. Yes, Master. Sister Sauda yajja, Mama Baby. People of God. Nagamba abantu ba Katonda balungi. Very big testimony to share. Nina obujulizi bwe njagala bannamu olwaleero. Naye kisooka dda neebaza Pastor David Okeke. Daddy amafuta gali ku musajja ono. In the last program. Pastor Bernard agamba naye akasajja kano kavuddewa. That whosoever is holding on to whatever. Yagamba. Don't release it in Jesus. Sauda yagamba nsubira kino ekibadde kiganye mu bulamu. Because by then, a lot of people were holding. Abantu bangi be nali mmanja kwolwo. Nga baganya okunsasula ngamba ngumikiriza. And I had a lot of gifts. Nalina amabanja ag'okusasula. Sauda ayogera. And I claimed it with faith. N'enkirangirira n'okukkiriza. All those people. Oluvannyuma abantu bonna be nali mmanja. Give me my money. Bampadde sente zange ne nsasula. And they were just saying. Era nga bagamba ne balance musigaze. Kubanga obadde mugumikiriza gye tuli. I know the most interesting part of this testimony. Even all those I was owing, they started dashing me the money. Tukyatendika. Are cleared and I even have. Nasasudde ebisale byange byonna kati ndi bulungi.
Ani yakikoze? Kati waliwo obujulizi baali bangi. Bonna nga boogera ku Pastor David Okeke. Bwe yasaba nabo bambi. Dad has been sick for Taata wange abadde mulwadde okumala emyaka 2. trying to respond. But I met with Pastor Okeke. Naye bwe yasinkana Pastor David Okeke. I just put Pastor Ben yagamba naye kiki? on an anchor. Lwaki boogera ku David nze nga bati banjogerako? And my dad jacked up. Bwe yamuteekako emikono taata wange n'abuuka. Mukama yeebazibwe. Pastor Ben yagamba bannange ekisajja kino. Yagamba gw'otunula ki? Ono ali mugamba Mukama yeebazibwe. Ye Pastor Ben agamba. He's a young man. Waliwo omuvubuka omuto. Spirit. Ajjudde omwoyo. Ladies and gentlemen. Nasaba ne bannyabo twanize ku kyoto. Pastor David Okeke. Omusumba David Okeke. Juki alina gyali agenda okuweereza bambi. Bamwaniriza. Bw'oweereza Katonda. Katulabe firimu. Bitibwa Ronald. Yajja agambe nti haleluya. Tukyatandika. Pray in the spirit right. N'abagambye ne bagiyita TRAMPLED kitundu kisooka. Njala kutumira ku mukyala bambi. Bamuyita Immaculate yadde tomanyi Luganda my dear. Ono wiwembera mu studio aleeta kacaayi ak'amata. Waliwo omwami omulala bamuyita Tukis Works. CEO wa Walk Life Fashions and Designs. Bukoto awo bukoto. Kacaayi. Eno kisache Monica bwafuna firimu. N'aginsindikira ate Tukis n'agamba ekyokulya n'ekyokunywa biibyo. Ate Immaculate ne Rachel ne babiteekateeka. Yes. Awo ne ntuula ku microphone. Omulimu guno gunyuma Mukama weebale. Can you imagine? Kati muzeeyi ono yasindika David. Loaded him with benefits. Bamuwa obujulizi ki mutabani we kyakoze eri mu kanisa Lagos gye yagenda. Yagamba ndaba bulungi bwako ndaba afuta ga Katonda ku bulamu bw'oyo omuvubuka bambi. Yes, I can see sincerity. I can see zeal and agamba ndaba okwagala n'okuyaayaana. Yes. Okuli ku bulamu bw'oyo omuvubuka mu bbanga ettono lyemaze naye. Yes, Reverend. Yagamba Reverend. Yes. Ge mazima. Team to test. Namuteeka kugezesebwa n'enkimanya. And I discovered the n'enkizuula. He is so true. Nti mwesigwa nnyo ekyo nakiraba nze nganze. Yes. Mwesigwa ge mazima. Business. Mutuuke atambula butuukivu bambi. God. Katonda. Awesome, I think. Mulungi ndowooza. Sensation. Okujjako oyo muvubuka David Okeke. Yeah. Katonda yamukusindikira ng'alinga compensating olwa Pastor Jonah. We bless God, sir. Yagamba twebaza katu. Pastor Jonah tujja kweyongera okumutegera yaani. Naye baatugambye aliko mu kanisa we David mwaweereza. N'atwala ekitundu ky'abantu n'ebyuma ne ssente. Ye naage atandika obuweereza bwe. Kakati twavaayo. Twaddako eno David yaliko ne Lola olunaku lumu nga bagenze out. Oyo sister we. Kakati ebbanga lyali lyetoolodde. David yajja n'afukamira oli gwabadde naye out tabadde Lola bambi sister we munsonyiwemu ku katono. Ye Roda omu ku baweereza mu kanisa eno mu Lagos gye yagenda. Ate nga Loda y'omu ku baali bakulembera akusinza basinza mu kanisa eyo. David yamusaba obufumbo bambi ya proposinga. Roda n'agamba David kikyokola, muzeeyi n'agamba gwe teekayo engalo gwe bakuwambaza empeta.
David najja yakaweta n'akamwambaza. Oluvannyuma lw'ekiseera baafumbiriganwa ne bagattibwa ne bakola embaga. Kati lumu it becomes necessary to do this. Buli tutera okola ekintu bwe kiti. Sister Rhoda. Yes, sir. Sister Rhoda belongs to this car. Bino ebisunzo byenda emmotoka. Bitwale. Rhoda. Yamana afumbirwa David ebbanga liise. Babissa mu bwangu tebakolaze embaga yaabwe. And Era Pastor David. Sir, on behalf of the entire pastoral and kulwa tiimu ey'abasumba yonna to this car, okongeza ku motoka eno, these keys, ebisumuzo bino, this house, byene nyumba. This house is yours. Okuva n'olwaleero eno nyumba yo ey'obusumba. David bwe yali ava eri yayitamu eki kyazze kukola naye yawulira ng'alina okugenda e Lagos naye nga bw'omuyizi ogenda kukola kino naye tamanyi naye omwoyo wa Mukama bambi yali amutwala. Yabagamba temwebaza nze, temwebaza kanisa wala mwebaze Katonda, mujje mbayingize mu nju mbalage. Bali bamuwadde ennyumba ng'omusumba kubanga aliko amafuta aliko okuganja ng'abantu bamwagadde bambi. Ekanisa okuva John oli Pastor John lwe yagenda yali ebeera mu bulamu obw'okuswazibwa. Bwe batyo badde ebifaananyi byabwe eby'embaga ne babitimba mu nju. Omwaka 2022 waliwo omuntu eyajja n'akonkona. David najja yabuuza ani oyo nti ndi mu kujja linda gumikiriza. Yagenda ogulawo Lola. What are you doing here? Bwereka mukyala yali eze ne kakeesi ke yamubuuza okola ki wano. Not seen. Kyogamba bw'otyo oyinza okwaniza omuntu oludde nga tolabako. Ne njagala mujjukire pastori eyajja n'agamba ono David okwegendereza Lola. Kati bwe yatuuka atandika kwemakula. Drama queen. Yagamba drama queen. Surprises. Yagala nnyo okugaba surprises. Well, I can say that. Oh. Kati najja David amuwehaga. Kati bamuwehaga ajjukira. Lumu David yajja mu kisenge kye. Yamusanga yeeyambudde ng'ali ku buliri n'addayo. I'm here for a 3 months program. Yamugamba nti nafunye ndi wano weeks 3. Nina program. He's not deep into one village outreach program like that. Yamubuuza muganda Oranli aliwa. His number is John. Timbadde nkuba essimu ye nga teyitamu yagenda mu kyalo. Maybe I'll settle him down. Alina akalimu ke yafuna mu kyalo eyo. Likewise you. Naawe been hiding under work academy. Otera kwekweka mu kusoma n'emirimu. Ate nga weetaaga okusetolinga ofune family. Their grandma for. Yagamba mukyala wange n'abaana bagenze wa jjajja waabwe. Asayogera ekyo Lola fesi ye n'ekyuka mukko. Yamubuuza Lola lwaki tajja ku mbaga yaffe. To do my PhD program. Nali ngenze kola PhD program yange era ne wano kyekindese mu Nigeria. Here and married your praise worship leader. Kati wajja wano n'owasa worship leader wo. Replacement for me. N'okola a perfect replacement for me. Lola yakikuba yali ayagala ono. Ono yamugamba nze nkutwala nga sister wange kono ndi sister wo. Lola you loved me beyond that. Yagamba nali ndowooza onjagala nnyo. Kolola nakwagala nnyo ge mazima. God said no. Naye Katonda yagamba nedda. It's rightful. Nangamba ajja kumpa omukyala omulungi gwe ngenda okuwasa naye. Gwe ngenda okuwasa ate ndi mu bufumbo sina kwejjusa n'akatono. Anyways. Yagamba kale. Where's the guest room? Ebinaabiro biriwa. Stay here for the. Kono tongamba ogenda sigala n'emyezi 3 gyonna. I'm your sister, right? Yagamba siri muganda ugambe ndi sister wo. There's a branch of. Kachitaiza imani ndi sister wo ino okundeka mbere wano. One of the members. Kono yagamba ene nyumba ya kanisa. Stay with family. Sobola okutwala obereko n'abamu kuba memba be kanisa. Kono lwaki mbeera n'abantu abalanga gwe muganda wange woli. David olukwa mukyaweti yali taliiwo n'abaana. Yali tasobola kubeera ne Lola mu nyumba. Si kuba nti omukyala we akimanya ko tewali omukazi ali mu nju gwatamwanjuliranga. N'alowoozaamu ebirala. Yalemerako n'agamba ekinaabiro kiriwa. David yagamba
jukira bamulabula ku Lola. Right this way. Ye gwe yali ayita sister we naye nga Lola tulabye nti yali amwagala. She's beautiful. Yagamba mukyala wo mulungi. Najja muyingize mu kisenge kye mwagenda okwebaka. Ate nga mwe mulina ekinaabiro. Tukyagenda maaso. Ka David yakomawo eno mu ddiiro. N'atula ng'abirowoozaako. Abakyali awo esimye ne vibratinga. Hello there. Guess. Mukyala yali amukubidde amubuuza omanyi. Osotebereza ani ali wane waka. Yes. Guess who is here? Tukyatandika tukyagenda maaso. Kati twava ne tudde eno. Wait. Kati emmotoka zalinga ezisiŋŋanya. Ne babaako gwe balaba. Muzeyi nassendabirwamu. Jonah. Naga Pastor Jonah. No. Kono nedda. Call me Apostle. Kati mpita Apostle Jonah. Yoyo Jonah gwe boogerako. So Jonah. Yamugamba kyekyo Apostle Jonah. God has been faithful. Katonda dabadde mwesigwa gy'oli. Yagamba tondaba. Oyo no. Faithful. Yagamba Katonda abadde mwesigwa. Apostle Jonah ono. Oyo yali spiritual father we naddukayo n'abantu n'ebyuma ne sente z'ekkanisa. Yagamba nti abonna omusajja omuzeeyi. Oh sweetheart, why did you miss? Naye mwami lwaki omubuuza bw'otyo? Tekyembadde nina okola myaka gibadde 5. He broke off from. Yadde yadduka okuva mu kkanisa n'atwala sente ne bammemba n'ebyuma. It's painful though. Kiruma. Helped us move. Ne Katonda tuyambye okubanga tugenda maaso. Kubanga tuwa ekirabo kya David mu kkanisa. Ng'atukompensating olwa Jonah bye yakola n'abantu be yatwala. Sure, you're very right. Yagamba kituufu mwami oli mutuufu. Yatuwa ekirabo ky'omusumba David okeke. I heard Brother Kolapo, our elder usher. Yagamba Brother Kolapo, our usher. Ordained pastor. Nti ate bamulonze okubeera omusumba mu kkanisa y'oyo omuvubuka Jonah. Yagamba ekyo si kibi, nze sinaako obuzibu. Katonda yasala emisango gyaffe ffenna. Ate ffenna tujja kuwaayo embalirira ey'ebintu n'obulamu bwaffe ku nsi. Tukyagenda maaso. Ne TRAMPLED. Kati waddako eno mu kisenge. David yalina ekifaananyi ekiraga nti kwaliko famire ye bambi. Bwe yakwata ekifaananyi ajjukira kye kyaliwo. Bazadde b'olunaku lwali lumu bali balina gye bava. Ne bafuna akabenje ne bafa. Kati ekiseera bwe kituuka ennaku z'omwezi n'omwezi. David atera obirowooza kati agenda okulanga Lola. Lola yali akolola asesemeno mu kinaabiro. Najja amuyambeko ng'omuntu ali mu nju ye. Yadde nga yalimu yekka mukyalo yali yagenze mu kyalo n'abaana yetasobola muleka nga tazze kumuyamba. Yesibye katawero n'amukwatako bambi amulete mu kisenge kye. Amukakanya amubuuze buzibu ki? I've been feeling nauseated after I ate from that restaurant down the road. I think it's food poisoning. Yagamba suulya bulungi. Ndowooza nalidde butwa mu restaurant gye naliddemuko. David yamugamba nti Bayibuli egamba. Ne bwe tunaalya ebintu ebyo tegenda tukola bubi. Naye katusabe. Father. Najja amukwate kasabe. Laba amaaso ga Lola. For these signs. Kikozo n'obwonna obuno okubanga bugenda n'abo bakkiriza. Lord, I pray. Mukama nsabira Lola. Laba amaaso ga Lola bwe gali.
You are here. Era nangira nti omaze okukonyeza mu lya Yesu. Lola teyagamba yadde amina. Laba amaaso. David yagamba kale maze okusaba. Maybe I should go now. Ndoza kangende. Kolola bambitondeka wanonzeka. Namuga nendozo oli bulungi. Kono ngumikiriza. Laba omukono gwa Lola. Laba. The anniversary of your parents. Yagamba leero olunaku abazadde ole bafiirako. Kati leero obunafu bwa David bambi. Okufa kw'abazadde be. Luvannyuma David yava mu kisenge. David. Kono Lola David. David atuuyanye. David. Yamuyita David. Please, I think you should leave now. Yagamba Lola ndowooza ofuluma ogende. Ogambye ngende? Open my stare. Lola alabika yasanyuka. Looking back. N'ekiki ekituuseewo. Katulabe firimu David. It's great. Yadde eno mu kisenge n'alaja naga Mukama nkwatibwe ekisa. Nkwatibwe ekisa ayi Mukama nkwegedde nyonoonye mu maaso go. Kikyakoze lwaki alaja nti Mukama ansonyiwa. That is gazing. Tukyagenda maaso. Alekana kimu Mukama nkwatibwe ekisa. Mukama nkwatibwe ekisa nga bw'akaaba. Nyonoonye mu maaso go Mukama nyonoonye nsaasira. Alekana alejana Mukama. Nkwegayidde nkwatibwe ekisa. Commission for. Agamba nsaasira. Somebody needs to wake me up from this dream. I am dreaming. This. Kati luvannyuma yajja bigambe omukyala we. Rhoda. Jesus Christ. Rhoda yagamba Yesu Kristo kiki kino kono yali nsobi. You say miss. Ogambye ensobi. Reverend Ajayi's daughter. Ne weebaka ne muwala wa Reverend Ajayi. Please. N'ogamba yali nsobi. Ate juka Reverend Ajayi yoli omuzeeyi eyamulonda ku kkubo ng'akyali muvubuka. David. Oyo muzeeyi yakuza ono David. I can't even believe it. Lola yali muwala w'oyo muzeeyi. Jjukira baakula bonna. It's a reverend's daughter. Kyogamba wagenze ne weebaka ne muwala wa Reverend. Don't speaking winning souls and people are giving testimonies. Abantu nga bawa obujulizi ku kikyokoze mu bulamu bwabwe obasabide ne bafuna ebyamagero. Ate gogamba tewasobodde kwekuuma olwaka akantu akatono. Omukyala Rhoda yattabuuka n'anyiiga n'olw'obusungu nga bumuta. Ono yadda wansi bambi. N'alajja na Mukama nsaasira. Kati abakyali awo Pastor Lowanson n'akuba. Ye musumba we kati. Hello? No, sir. I can't come to any program. Yagamba nkimanyi sobola kujja mu programu yonna. I can't. Sisobola. Kukyali akoze ne Lola bambi. Ng'omuntu eriko amafuta yali akoze abulidde abantu asalidde abantu ne bawona. Yawulira ng'asoweza maaso ga Katonda. Yawulira nga takyasanidde kuyimira maaso g'abantu. Najja eri ono Pastor David. N'amugamba taata yabadde ensobi Reverend Ajayi. Okwebaka n'omuwala wa Reverend Ajayi. Yabadde ensobi. N'agamba yo sister wo. Kati ddala. Tereeza omuntu gw'okuze naye. David. Ne bakusanga ng'oli ne muwala. Reverend Ajayi yet? Wabadde gamba ku Reverend Ajayi eyakukuza. Let you know first. Nayagadde nsooke ŋŋambe gwe taata wange w'omwoyo kati. Oluvannyuma mala okugamba ngende ŋŋambe taata wange oli eyannonda. David. Yamulonda bwe yali ng'ava mu bbaala. Bwe yamusanga ku kkubo nga yasuze wabweru nga tafaananika. Yamubuuza kino kyali kibaddewo k'emabega. No, sir. Yagamba nedda tekibangawo. Just her. Gwe gusoose abadde yekka. That was the very first. Ate gwe gubadde omulundi gwange ogusoose ate gwe ogenda osembayo. Please. I've been praying to God for forgiveness. Badde nsaba Katonda ansonyiwe. Yes, sir.
Nawe nsaba onsonyiwe. The trust you and the church had in me. Menya obwesigwa ekkanisa bwe badde nninamu. Neneetegeeza okugumikiriza byonna ebigenda okuva mu ekyo kye nakoze, naye nsaba kimu kunsonyiwa. Njagala kubeera mujjuvu nate, mbambi daddi nsonyiwa. Najja akwate ku bigere bye amusabe omukisa. Muzeeya mugaa tonkwatako. Tugenda maaso ne Trampled. Musajja wa Katonda badde aliko amafuta. Kati wadde newa oba ye lonely. Abakyali ku kompyuta wano. Ayina kye yalaba. Ono tumutwala nga muganda wa David, jjukira baakula bonna balenzi babiri n'omuwala omulola. Kati amawulire gali gafe yagagamba nti Pastor Okeke yakwatibwa mu kikolwa eky'obwenzi. Onagamba David? Nagamba tekisoboka. Byamusukako ono naye ng'alaba David gwemanyi muganda wange. Najja akwata essimu. Tugenda maaso. What? Kati nono. Daddy. Amalo gali gatambudde ku TikTok. Nga bwe manye bya TikTok. Kati muzeeyi ajayi eyakuza David yalaba biki byali mu mawulire ku TikTok. Aside the church leadership. N'agamba nti what do we do? Yamuuza tugenda kola ki muzeeyi? Mwami wange tukoze eki? Amawulire amabi naddala ng'oli muweereza w'ekkanisa gatambula. We read the news. Kati bajja ku kanisa koolwo. It cannot be true. Satan is a liar. Bano basisale bagamba nti twasomye amawulire. Issue to deny. Omuntu n'agamba nti si bituufu, ko omulabye alika bituufu. Bwebanga si bituufu lwaki tagenda ku mawulire ne yeegaana, lwaki yabeeresa ebirenga bwe biri? I think it's true. Agamba naye wamma kituufu, laba teyeegaanye. Kyokka wewunye bazze mu kusaba. Ne babadde ku mulyango balinzi. Twaddamu laba Pastor Bernardo yayambadde ka basikoti bw'atunula mu bugalubindi. Tugenda maaso. Pastor David kiri bwe kyabaawo teyadduka. Yajja mu kanisa. Musibagamba n'ekirango kijagala okola. Listen very carefully. Era nsaba muwulirize n'obwegendereza. I will begin. Bamusaafisa abantu baalimu. Christine Florence yalimu. Luke Luka 17 olwokusatu egamba bweti. If your brother muganda wo had sinned against, senga akusobyako bayonoona, rebuke him. Munenye. But if he repents, naye senga yeenenya, forgive him. Mate musonyiwe. Ono yatunula ku David n'agamba nkulina. I'm about to make ekirango kye natera okukola to the news. Kiri ku mawulire. Many of you, if not all, mwenna ge mwawulidde. Pastor David, Musumba David, step forward. Nsaba ojje maaso. Ono Pastor Bernard yagamba kyekyo. Osanga ngenda kumwona mukyala we yali wali. Laba Pastor Bernard mu bugalubindi. Ekibiina kyalimu. Sober. Baletisha bonna baalimu. Pastor David nga jayimire maaso. Remain silent. Sumba bagamba musiriikirire. Now let me state this, that Pastor David was not caught doing agamba kino kankitereze David teyakwatiddwa nga alina kyakola. Naye yazze mwini n'ayatula, n'akyeyatulira, n'akyeyogerera. This is the first time. Era gwe guno omulundi gwe ogubadde gusoose ate olw'ekisa kya Katonda gwe genda osembayo. This will happen in this assembly. It was a mistake. Yagamba ebadde ensobi. He repented. Ate era nga yeenenyezza. Leadership has prayed for Pastor David. Era obukulembeze bw'abasumba busalidde omusumba David. Suspended. Yadde ng'agoberwa okubutaweereza mu services zonna.
still part of this local assembly. naye akyali ekitundu ku kanisa eno eyaffe. According to the book of 2 Corinthians, ng'abakolinso ekyokubiri essula yakubiri olunyolo lw'omusanvu n'olw'omunaana bw'egamba, which says, olugamba nti ought rather to forgive and comfort, mulina okusonyiwa n'okubuddaabudda oyo, perhaps such a one. okusinga okumuleka ensi n'emumirira ddala mu nnaku. Therefore I urge you to. N'olwekyo mbasaba musigale nga mumwagala. That's what the Bible says. Ekyo Bayibuli kyetugamba. Pastor Bernard agamba nkulina. Yagamba muyimire tusabe. Tusabire David, tumusabire. Pray that God. Tusabe Katonda muwe ekisa. Pray that God will. Tusabe Katonda amusonye bibye. Pray that. Mukyala we yafuluma bambi ng'alaba tasobola kigumiikiriza. Eno basaba Pastor Bernard ye. Alinga asanyuse lwaki ne kituuse ku Pastor David. Anyway, ndowooza omulaba mu bugalubindi awo. This kind of situation again. Bagambe nti embeera eno gy'alimu. God will. Katonda amuyambe. In Jesus. Mu linnya erya Yesu mwe tusabidde. Amen. Bagamba nti amiina era amiina. Pastor David yaliwo bambi teyadduka. Yakkiriza nnakoze ensobi. Najja yeetondere taata w'omwoyo. What took you so long to come home? Kati bamubuuza lwaki oluddewo okujja. Ono Lola ntolabye badde ku mawulire. Lola yaddayo ewaka ng'avudde Lagos. Answer me. Yagamba nziramu obadde mu bwenzi. What does your petition ministry? Omanyi kigenda okola ku linnya ly'obuweereza. No, Mom. Jjukira tebafayo ku Katonda, bafayo nnyo ku buweereza. Me. Yagamba yankutte. Kono lindako. David omwana gwe nakuza. To visit him because I thought his family would be. Nagenze okumulaba kuba nabadde manyi nti family ye gyeri. So I wanted to leave. Bwe nayagadde okuva nga talidde mukyala we taliiyo. Nangamba nsigale. Over the phone and nenjogera ne mukyala we ku ssimu nangamba agenda kudda mu bwangu. So I stayed. Kati nensigala nemujjukira. Kubanga muganda wange sina kyentidde naye ekiro yazze nankwata. That he was sick and neyeefula nti mulwadde awulira bubi. Especially because it's the anniversary. Kubanga olunaku olwo abajjukira okufa kw'abazadde olunaku lwe bafiirako. Care of him. Nagamba nsigale bambi mulabirire kuba abadde mulwadde. He grabbed me. Nankwata kifuba. And then forced himself on me. Nanneekakaatikako. Naye abaalabye Lola ebye yakoze. Lola alimba bazadde be. Oh my God. Mama yagamba muwala wange ng'olabye. Yajja musirize sebo n'akaba n'okaaba. Rape, not fornication. Kakati. Life updates with tudda ku TikTok. This next update is quite interesting. Ono bamuyita Agaba yagamba. You can catch it live on ekiddako nga kyengenda okuleeta olwaleero. Agaba. Nze Nancy Agaba temundabangako bukyanga ndeeta. Kuluno ndeese. Is about the popular miracle working pastor. Kati gendese gogera ku musumba amanyikiddwa nnyo mukozi w'ebyamagero wa Christ Ambassadors Church. Gwe bayita David Okeke. With his godfather. Yakoze obwenzi n'omuwala wa taata we. Ayitibwa Lola. We heard that it was not actually fornication because bwe twakiwulidde tebadde bwenzi. Consent. Kubanga obwenzi mukiriziganya babiri. I can't believe it. Yagamba sikikkiriza. Society actually believes those that comes up. Omanyi aba TikTok bano baagala okujjubisa naddala ebintu ebibi. Of the young girl. Kati omuwala yagamba nti yabadde rape. Jjukira. Bwe bagamba nti bwenzi bagamba ne Lola yakkiriza. Ne bwagamba nti rape Lola aba akyejjeemu. Kyova olaba Lola ye yagambye nti bamurepinze. Ng'ayagala alongoose erinnya lye. Katwadde eno. You raped her. Mukyala we Roda yagamba wamukutte ekifuba. You raped Lola. Nabadde ndowooza bamwatesa naye wakutte namukwate. Sajja tuyagala biki byogera kunaga kwate essimu olabe. No. Yagenda okulaba ku headline nga bagamba. I didn't rape. Pastor David Okeke ya rapinze Lola. Who you? Muwala w'omusajja eyamukuza. Eve. Ajayi.
I didn't do it. Ono yamugamba bambi saakikoze. Do it, please. Saakikoze. Rhoda mpuliriza. Rhoda. Please. Rhoda mukyala wa David Okeke bambi. You as welcome. Yagenda munyiivu. Kakatudda wa Nancy Agaba. If ku TikTok live HP Films. Click on the link. Yagamba link eyo eri wansi ginyigeeko. Ongoberere ku nancyagaba.org. Today we have a guest. Ero tulina omugenyi. Good day viewers, God bless you. Kanti abalabi mukama w'omukisa. Sanyusa okusisinkana nti nange mpitibwa Apostle Jonah James. Ono ye Jonah eyali mu kanisa eri. David gy'aweereza kati gy'abadde aweereza. And I am a founder. Era nze eyatandikawo. Pioneer. Excellence in Growth Bible Church. Excellence in Growth Bible Church. Apostle JJ. Yagamba Apostle JJ webale kujja. That has the rape or fornication saga. Nti olika kyanga ekintu kye wava mu kanisa erimu ebintu bwe bityo. I used to be a pastor in the church. Yagamba nali musumamu ye kanisa naye najivaamu. Because biri ku TV live ku social media TikTok ona. Enormous. Nti obubi obuli omwo mu kanisa eyo. Omuweereza. The so-called anointed. Ayitibwa omuweereza afuula kamafuta wa Katonda. Going about. Ogenda otya ng'okwata abawala mu kanisa ate ng'okwata muwala wa Reverend eyakukuza. Eyakulonda ng'oli kukuba nga talina ky'oli. I just don't understand. Yagamba sikitegeera. People go about parading, pretend. Abantu beefuula batya. Men of God. Okubeera abasajja ba Katonda. Abaana ba Katonda. They are wolves. Atenga misege. Praying on the sheep. Nayo Pastor John ayogera. Bwe yava mu kanisa gyali asabiramu yagenda n'abantu n'ebyuma ne ssente ez'ekkanisa. So disheartening. Olw'okuba abantu tebabimanyi bambi. Ekkanisa. Our God hates iniquity and we should stand. Katonda afa akyawa obubi. It shouldn't be said of any minister or tekyandibaddeko kyogera ku muweereza yenna mu kanisa. Coming to our show. Yagamba. Comment to the comment. Tudatera okumaliriza show yaffe naye nja kusaba oteeke kwa comment ko wansi. Life updates with. Mpitibwa Nancy Agaba ku live updates. See what Jonah is saying. Ono yagamba uliza Jonah byagamba. Forget about Jonah. Yagamba Jonah mwesonyola olugambo. Ate nga yogedde ku David. Ate David akoze eki? David tasobola ku raping. Ono yagamba bamuwaayiriza. People keep on tarnishing the image of. Naye abantu banasigala batya nga basobaza erinnya ly'ekkanisa n'erinnya lya Katonda. Ono ye tebyamukwatako. Yagamba David gwe mmanyi. Thank you. See, tasobola kurepinga mwana. This is totally uncalled for. Kati waliwo omukyala bambi. This so-called ministry yali atambula nga alina byawuliriza ku ssimu. Of Christ like this. Kati ng'agamba omuntu lwaki abantu bagenda baswaza erinnya lya Kristo n'ekkanisa ya Kristo. Still learning ministry work. They lack discipline. For instance, that Pastor David Okeke of Christ Ambassadors Church, he should be excommunicated from the church community and thoroughly punished for what he did. Kati yoli pastor kyali ku TV yagamba Pastor David Okeke asaana agobe mu kanisa abeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Essimu y'omukyala ng'evuga najja akwate essimu. Hello? Hello? Deaconess Beatrice. Yagamba Deacon Beatrice. I called you throughout yesterday, but you didn't. Nakubidde olunaku olwajjira lwonna naye tewankute. Kiki buzibu ki? Number now. Yenne namba yo. It's mistakenly deleted. Yali wali wagijjamu. Okay. Tikale awo tewali buzibu nkutegedde bambi. Preparation for Sister Kwalumi's wedding. Kati okuteeka embaga ya Perumi kuli kutya? Family. Nandyagadde okulaba family. Waliwo Sister Perumi yali agenda ofumbirwa. Hello. Nabagamba kati tufuneyo omutunzi omulala. Is why? Lwaki? Okay. What? Kati jjukira ono gwakubidde. Hello? Gwagambye nti bafuneyo omutunzi omulala ye Rhoda, mukyala wa David Okeke. Abadde alina olugoye lwabadde alina otunga olwa Sister Perumi agenda okugattibwa. Naye abagambye bafuneyo omutunzi omulala tagenda tunga. Era ono n'amubuuza lwaki.
Kajukira ono Sister Rhoda mukyala wa David Okeke yekyanze nani ne baawe bafunye mutakanya kubanga omusajja kigambibwa okusaba ku mawulire nti ya rapinga omuwala ayitibwa Lola. Katono ngajja kubira omuntu omulala. No problem. I'm on my way to the shop. Agambe nti munaye kanziye ku dduuka lyo tuwogere otungire olugoye. Lwaki Rhoda aganye otunga olugoye? There's a mandate over. Kati twavayo tudde no mu kanisa. I must not fail. There's an high Pastor David Okeke natule mabega kano ka sister. Now wow, you are a huge disappointment. Christy namugamba oli kiswaza. Somebody's daughter. Omuwala w'omuntu. I am ashamed to be in the same swadde okubeera mu kanisa eno naawe. Man of God. Nti wayita musajja wa Katonda. Abali mu kanisa bonna ne bakyuka ne bamutunuulira. Ono sister. Sister Rita. Lilian yagamba. Sisobola kubeera mu kanisa yemu n'omuntu alinga ggwe. Omanyi Lilian ayogera nnyo. Kati batuuza akakiiko k'abasumba ku kanisa eyo ogere ku nsonga eyo eya David Okeke. Yagamba tulina kye tuyinza okukolawo. Tubadde tukyawona okusinziira ku ebyo Pastor Jonah bye yakola. Buli lunaku ekkanisa yeyongera okugwamu abantu. Buli lunaku abantu bagenda badduuka bava mu kanisa. Kino kirina okukolebwa. Because our reputation is being dragged in the mud. Obwesigwe bwaffe bugenda buggwawo. Ekitiibwa kyaffe. Yagamba naye muntu ki afulumya ebyama by'abantu mu mawulire kono musoke bye mubireke. What is most important? Ekyomugaso ki naye agambye. Onaabuuza nti ani aja asomola ebyama by'abantu n'abitwala mu mawulire. Oyo pastor n'agamba ekyo mukiveeko. Ekikulu kwe kunoonya kye tuyinza okukola David ko ekyo kye yakoze. Yagamba omwana oyo tasobola kulimba kubanga muwala wa Ajay. To lie against David. Tasobola kulimba nga waiza David. Oyo mwala si mulimba. Absolute truth. Ago gayogera mazima. He really messed. To whom much is given, much more is expected. To yeweebwa ebingi era emusuubiddwamu kati bali bakyayogera. David najja ne basirika. Temwasibu nti abasebo nti tukwaniriza. David. Bamita David nti wangi. We're going to make this very short. Tugenda kitwala mu kukiisa mu bufunze. Of everything that has happened. Tumaze okulaba byonna ebibaddewo. Lies and deception about what happened between. Oba bulimba wasi bulimba ku ebyo byabaddewo wakati wo ne muwala wa Ajay. You have been excommunicated from this church. Tukugobye okuva mu kanisa okuva kati. But you may decide to join any assembly. Osobola okwegatta ku kanisa endala kiri eri ggwe. This church will have naye ne yaffe tetulina kyonna. Nothing to do with you for it. Ekikwatagana naawe tetukwetaaga mu bufunze. Sir, please. Bamugobye mu kanisa. Please. Basose kumujja ku bukulembeze n'akkiriza asigale ng'atuula. Ng'asaba tula mabegu batuula wa? Kati bagambye tetusobola kukkiriza kubeera wano. Tukugobye leeta ebisumuzo by'emmotoka n'ebisumuzo by'ennyumba gye twakuwa. Ove ne mu nnyumba yaffe ne famire yo. Ku nkomerero y'omwezi kono omwezi guli wala naawe. Tyamuleke atwale omwezi aveemu. Yasaya yatandika okwega n'agamba mbi munsonyiwe. Taata w'omwoyo yaliwo naye nga mutuufu awulira David abadde amwagadde. Naye nga talina kyakola kubanga pastoral team yali etudde. Ne bagamba David agende. Era bamugamba tuviire. David yajja yeetonde ne bamugamba va mu by'okweka by'obuziga bwagoonya. Genda va wano. Ekanisa esazeewo. Era tutuuse ku kusalawo kwaffe. Pastor Bernard ngambye. Va mu kanisa genda. Pastor Bernard yali mu kasaata kalinga aka white mu kataayi. Teyayagala David olunaku lwe yasooka okumulaba. Yagamba daddi munyiivu tomutawaanya.
bagamba to ate tonyiza daddy bambi musumba muzeeyi byamusukako yali abadde ayagala David naye awulira nga talina kyakola. Agamba Bernard kono tonkwatako naawe. Bernard oyo katulabe ka firimu bambi yasigala akaaba. Kati mama ono mukyala yajja n'agamba ku ssomero nkwegedde abaana bange temubagoba. I'm very sorry, ma'am. Yamugamba mama nsonyiwamu. There's nothing I can do. Nga bw'olaba tewali kyenyinza kuyamba. Can you excuse me? Ne bw'oba nkusonyiye nfuna omuntu omulala ajja mu office njogere naye ono yatabuka. Kyogamba yagala gwa abaana bange lwakubanga omanjawo ssente za ttaamu emu yokka. Emabega wonna mbadde mbasasula bulungi. Kati oyagala obagoba olw'ebizibu bye twafunyemu. Yagamba teweetaaga kuleekaana mama tuli ku ssomero. Nsaba otulo okakane. There's no cause for us. Ono ye Roda. We've decided not. Tusazeewo obutaddamu bwe tuba tufunye ssente tetugenda kuweerera baana bo. Omukyala yagamba nti kale nsonyiwa. Roda yagamba bambi nareactinze bubi nsaba kunsonyiwa. The reason is because ensonga eri nti kubanga mwami wo mukwasi w'abakazi opportunity to be coming here to pick his children. Ate omukwasi w'abakazi tusobola akkiriza baana be kusoma n'abaffe kubanga basitaafu baffe n'abaana baffe ab'obuwala tebali bulungi. Ono yagamba obadde ki? Oyogera otya ku famire yange bw'otyo? Yadde Roda yanyiiga naye yali tayagala bambi mutayogera ku bbaawe ng'amwogerako ebibi. Yamugamba teweetaaga kuleekaana tuula wansi. Tuula okakane mu lukyala Roda kusabye otuule bambi. Mbadde ngamba omanyi Raping is a social. Ekigambo ky'okwata abakyala Is a criminal offense. Musango gwa maanyi. You may not understand what is going on. Gwe ngeri muli mu buweereza oyinza obutatega kitegeeza. Parents. Naye abazadde children out of this. Tebajja kutuweereza baana singa bakitegeera nti omwana omusajja yakwata yaraping omukazi. Ajja wano okusomero n'akima abaana. Bambi Roda yafuluma. Kati bwe yadde ewaka ya parkingamu ebibyo byonna. Please. Roda ayagala kunoba. David amugamba nkwegayidde bambi nsabye onsonyiwe. Church members, they've all withdrawn their businesses from me. My children are out of school. I have to take them to. Yagamba nti abaana abagobye ku ssomero lino batwale mu kyale wa jjajja. Tewali kyakulya, tewali kyakunywa, ennyumba bagambye tugifulume. Kati ogoloza tugenda kubeerawo tutya. Jjukira abagambye ennyumba agifulume ng'omwezi tegunnaba kugwako. Kati musumba David yalaja n'agamba Roda. Touch me, honestly. Tonkwatako, nkwata kwegayiridde. To believe you, David, but yagamba David nandiyagadde okukkiriza naye obujulizi weebuli. Omuntu ayogera nti wamukwata si mwana muto omukazi mukulu ategeere. Kitegeeza mazima. Roda. Yagamba amukooye ndeka ngende. Yasigala ajja n'agamba Roda tondeka. Roda nasabye onsonyi nakyasaba onsonyiwe. Basebo ne bannyabo Roda yakwata ebibye agende atandika obulamu obupya ave mu bulamu bwa David. Lola. Kati ono yajja n'agamba Lola. Please save me all that. Lwaki watuuse ku kino kyonna? I'm hearing about you and David. Kubanga nkulira gwe ne David. Lola, you accused him of raping because ono yagamba Lola wawayiriza David mbi yakukwata ate nga teyakukwata. Whose side are you on? Lola yamuuza oli ku side yange, sina side gye ndiko. My side. Kono ndi sister wo kati wandibadde oli ku side yange. I know you too well. Ono yagamba nti nkumanyi bulungi. Love him when he was. Wali oyagala David ng'akyabeera naffe. Every excuse to just hang around. Era wakola kino ekisoboka ofune David. That's something that is just unreasonable. Waliwo ekintu ky'obusirikidde. David left this house. Kakasa David okuva wano maka gano yavaawo ku lulwo. Yagamba biki byo jjuka David yasiibula. Nagamba ngenda Lagos simanyi kye ngenda kola naye n'ogenda bwe yasiibula yagamba taata w'owa bano. To his matrimonial home. Ono yagamba nti nze David mumanyi bulungi. Out of the blues, boom! Tasobola kuva eri ku bbanga lyamala wano nga takukwata. Akukwate ng'ate amaze kuva n'oyiseeyo emyaka mingi gino gyonna. Gwe tulaba nti waliwo ekikyagenda maaso bulungi waliwo amazima g'osirikidde. Namugamba va mu nnyumba yange. Ba mu kisenge kyange.
get out. Yagamba va mu kisenge kyange. Onono brother we agamba ti David gwamaze naye banga tasobola kwata Lola kati. Oba yamana ye myaka jona gye bamala nga tamukwatanga tekisobola kubawo ng'ate yawasa. Less and useless. Katono bamugamba jjagala w'ennyumba uli ebigambo byayogera ono muwuliza mu kanisa. Given a house. Twakuwa ennyumba twakuwa emmotoka. Yourself dragging the name of the church in the. Naye genzo oyo n'erinnya ly'ekkanisa. Kasasiro oyo muwuliza mu kanisa no. You didn't come to this apartment with anything. Wajja mu nnyumba kyolina. Your personal effect as you claim. Ate bino byonna mogul anything of church property into this pocket. Era bwe nsanga nti mu bage mulimu ekintu kyonna ekyekkanisa ky'otutte. Meanwhile, ojja kundaba. It's to leave this environment. Bamugamba n'eddakiika 2 zokka okuva mu kifo kino. You didn't leave within 2 minutes. Dakiika 2 ng'ovudde wano. Pretty to boggle you. Nja kuyita security bakutwale mu kooti bakusibe mulabe. Oyo nno omuweereza mu kanisa yavuma kasasiro. Bambi David yakaaba. Kituufu yakikola naye. Lola twalabye nti Lola yavaako obuzibu. Nekyajja David mu kyalo ajeno mu Lagos bambi musajja watu. Yali adduka Lola kubanga Lola yali amufuukidde ekizibu. Yali amwetega buli ango yonna. N'agamba okusinka ogwa mu kukemebwa. Ate nga tasobola agamba muzeeyi wa Lola kubanga yali agenda kucyankalanya amaka ge. N'asalawo ajje ne Lagos. Wonderful. Atandika obulamu obulungi. Ongoing ministers conference. Bannamawulire bajja ne bagamba nti kakati to ask muweereza bulungi ebya conference bitegere twagala okubuuza mwe ng'abasumba. Of your pastors and mwogera ki ku kya musumba wamwe kino? Logical son. Oyo goyita mutabaniiwo. Moderate case. Omusango okukwata omukazi. Affecting the church. Gukosa gutya ekkanisa n'ekitundu ne society okusinziira ku mateeka. On concerning rape case. So what can you gwe kiki oyinza okwogera ku ekyo? Because viewers kubanga balabi bandyagadde okumanya gw'oyimiriddewa era kiki oyogera. First of all, David is not my brother. Ekisooka David sinza amuzaala. God, I look after. Namulonda bulonzi ku kkubo ne mutwala. Spiritual. Ne muteekamu ebyo ne musanga mutabani wange. He's on his own actually. Naye ali ku lulwe tali ku lwange. He has done. Era sina buwagizi bwonna bwe muwa. But a lot of disrepute to me and the church of God. Ekkanisa Katonda gye yampa ekkanisa ya Katonda. Pathetic situation. Yeah, I'm disassociating myself with. Neyawula ku mulenzi oyo. My son, biological. Oyo si mutanda wange wa mwoyo. A protege is not my. Takyali wa mubiri. So please. Mufunze simumanyi nze mwejjeeko. Sikyagala kolagana naye. Now to you sir, he is one of your. Bagamba y'omu ku bantu ababadde bowereza mu kanisa yo. To know. Twagala kumanya ng'ekkanisa muyimiridde ku ki. Are you still accepting him? Mukyamukiriza ng'omusibe w'ekkanisa yammwe oba? Church or what? A matter of fact. Amazima. Minister. Yali muweereza. Yet been promoted. Yali tanakuziba kufuuka musumba. Was really under probation. Yali wansi ng'akyagezesebwa. You're under probation. Bw'obeera wansi wa probation oba ng'ogezesebwa. Oba tonafuuka ekyo ky'oli. Your existence in that office. Oba tosobola kubeera mu ofiisi eyo kubanga okyali mu kugezesebwa. Our church ekkanisa yaffe will not in any way tetujja kukolagana muntu mukwasi w'abakazi. Not identify with. Nga Bayibuli egamba tetusobola kutambula na kibi. Forthwith. Okuva kati. A reverend has. Nga reverend bw'agambye. Cut all relations. Tusaze enkolagana yaffe naye. Of all benefits of us. N'emigaso gyonna ebimiganyiro gy'abadde afuna mu kkanisa. Into him by the church. Ng'ekkanisa yabimuwa. With our church. Twabimugjeeko. David. Kati omuweereza Dawudi. Moment. Ku kiseera kino. Question. Temumubuuza bibuuzo. Leaning whatever. Talina kakwate ku kkanisa yonna. To explain it further. Ebisingawo. Excommunicated. The church. Ekkanisa. We lead. Gye tukulembera. Identify with criminals. Tetudiringa n'amenyi baziba misango nga David. Thereby. Excommunicated. Katugamba nti ffe twekutula tweyawudde ku David. Ffe ng'ekkanisa kyekyo kye twogera. Against him, sir. That's all for now. Bali bakyabuza ne bagamba bisigadde mulindeko namwe mutuleke. Kati David kyukabera bamugobye mu nju. Ne bamugamba oneyagaddeyo nyuma yamugambye nkuwadde dakiika 2 ng'ovudde mu nnyumba. Gezi up. Waliwo emmotoka 2 ezajja. Ate nga mmotoka maanyi.
tulaba Trampled ekitundu ekisooka. Nange Ronald. Ne muvaamu Rasta. N'eyokubiri ne muvaamu Rasta. Ne bagamba maani laba akasajja. Ne batambula basemberere wano David we yali atudde. Ne bagamba maani sooka otunde omusajja bw'afaanana. Bwe batuuka waali ne bamutunula laba Rasta. Yabatunuulira bambi ng'amaziga gamuyitamu. It's your grace. Ne boogera. Ne bagamba gwe musajja sikuka tugende bebaani. Called out for help. Ne bakwata keesi ze bbiri mujjukira. Twatandise nga waliwo atunyonnyola. Bwe yamala ofiirwa abazadde be David. Bakazi ne brother ba babiri. Bamutwala bagende banywa omwenge bakwana abakazi bafuwe sigala. Nga bagamba nti bali bamututte asobole okwerabira stress. Kubanga yali alina ebirowoozo by'okufiirwa abazadde be. Abafiira mu kabenje ku luguudo lw'e Masaka. David yasirika teebereza obadde musumba w'amaanyi. Abantu babadde bawa obujulizi. Abantu babadde bakwaga naye ng'ate mu kiseera kino mw'oli. Tolabawo omuntu n'omu wa kkanisa. Asobola dde okugamba nti David. Ojja biyita mubaka tusabe taliyo n'omu. Barasta be bajja bakazi ni brother be. Ne bamukima yatunula emabega labe ennyumba gy'abadde abeeramu bulamu bw'abadde abeeramu. Jjukira omukyala we Roda n'abaana. Omukyala yanobye n'agamba abaana genda batwala wa jjajja bwabwe mu kyalo. Kubanga ne ku ssomero babe bagobyeyo nga teri ssomero lye baagala bawa kifo kyonna. Tugenda maaso ne Trampled. Mpitibwa Ronald basebo ne bannyabo. Mu firimu eno ngenda kola akalango ng'eggwako. Nina obuyambi bwe ngenda obbasaba sikikolangako naye munzikirize kuno nkikole bambi. Siri muntu asabiriza sente naye munzikirize bambi. Olwaleero ngenda kikola kakati. Rasta yaleeta emmere n'agimuwa naye nga David ali mu birowoozo yagamba ono. Ngambye ngenda kola akalango nga firimu eggwako. Tulina obuyambi bwe tubasaba. Please open my eyes. Tukyagenda maaso. Teweerabira ku subscribinga, kulikinga n'okomentinga HP Films UG. Awo ku YouTube ne ku TikTok. Lekawo ka comment ngenda kaddamu. Ate oba oyogera nange Ronald mwenyini nza kuddamu. Nga bwe tubadde tukikola babaddeko mubadde mukiraba bambi. Magambye no tugirabidde Bukoto. Abeegayaza wiiki ejja tujja. Makenke gye tugenda okubeera. Dad. Katonda yajja n'agamba taata. His number is not good. Ngezaako okubira David naye namba ye teyitamu. Ono takkiriza mu David yakwata sister we. Dad. Taata yamuyitako n'agamba tombuulira. Fornication is a sin. Ky'obwenzi kibi. But rape. Naye okukwata omukazi. Believe he did it, then charge him to court. Bw'abanga mukkiriza yakikoze mumutwale mu kooti. Holy Spirit restrained me. The Holy Spirit restrained you. Yagamba omutukuvu yaganye. Don't you think? Kakati yabadde agala mutwale mu kooti lwa kukwata muwala we. Think? Naye omwoyo n'amugaana. What I'm thinking about. Katonda yagamba taata nti kakati omwoyo bw'aba yakuganye. Gwe tosobola kulowooza. Ko taata ndowooze ku musajja eyagezaako eyakozesa muwala wange olw'okuba namulonda n'emukuza. Kyoyagala ndowooze. Naye agambye bwe yagadde omutwala mu kooti omwoyo omutukuvu n'amugaana. David ennaku ezaddako yayingira mu kusaba nga yeenenya Mukama Katonda asobole okuba nga amusonyiwa. Yagamba Mukama tonzikiriza kugwa wansi. Mukama nnwanira toŋŋanya kuva mu maaso go. Nsabye bambi onsaasire. Yagamba Mukama nnwanira. Mukama nkwegayidde nnwanira nze David. Nnwanira olutalo.
Omanyi waliwo otuuka mu mbeera ng'amazima g'enno obulusi wasobeza mu maaso ga Katonda ne weenenya, naye ng'ate abantu abakwetoolodde bo basigala bakyakusalira omusango. David yagamba Mukama, bambi nkwegayidde nwanira olutalo, tobaganya kunsekerera Mukama, tobaganya abayiganya emmeeme yange. Tugenda maaso. How are you? How was your day? Lumajjukira baali waka nga kakyali kato. Kavubuka kato. Very cute bird. Yagamba taata yasse ekinyonyi ng'avuga emmotoka. Kiki ekyabaddewo? That bird was supposed to. Taata yagamba nti ekinyonyi kibadde kiteekerwa okubuuka. Just staying there. Naye kyasigadde awo. Want to run into. Nabadde njagala kuvuga ngende ku kkubo.